we are standing seriously. Sikyadda saagala kudda ku maledi yaabo na TV. Okay, tubaaniriza nateera ng'era bulijjo omukukunavu Yozefu Tamale Mirundi mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi Ssaako ne John Mirundi. Maama wa mwagala nnyo Katonda amuwangazza. Abantu batidde nti ate gwogerera okusooka okufuukusooka maama wo. Mpulira. Tekisoboka amanyi kambabuulize. Bano bakanga bantu batamanyi. Nze Mafia ya Uganda njimanyi nnyo. Era ky'oba olaba nti ensobola bwe banzita babatta tewabonawo. Ba Mafia bano amagezi ge bayina nti baasanga ensinga njavu. Ne babeera ne misinformation. Nti gwe ogenda n'olowooza omuntu nti kyakuwulya kituufu kubanga mumulowooza yamanye ali mu State House amanye ali Mafia nakola nayo mu center bbiri. Mafia eri Mengo wano y'emu. Mafia eri mu State House. Obubola buyina entwe akakayina entwe n'obutu bukajagala ddaako. Kasajja kabi nnyo nono alina omutwe ogumulinga buloko we. Oyo omubbi ennyo awunya. Oyo awunya. Oyo omubbi n'anuka obusuma. Oyo anuka obusuma oyo. Mpulira. Niwo omuyitako Yesu ne bwaba mu lifuti ogenda okulya ng'obusuma buwunya. Mpulira. Abo abaana bagezi nakana ku New Vision kano akafirika New Vision. Bw'osajja bubazi nnyo. Bubaza Museveni ne bubaza n'abalala. Kakati kankuwa ekyokulabirako. Abaana abo bajjayo abantu ne babalimba. Museveni tayagala kuteekawo kalulu. Ne bakwata abasiru kuba balina ssente. Ne bakwata ababaka ba palamenti abagwabwa abasiru bwe bali mu East African community. Nti okulonda kweyongezebweyo ne gaweebwa ssente ne gaasama n'entwe zaago ne gaasama n'embivuma. Wagamba Museveni tasobola kubanga yaleese eyo propose. Ne baga nti abo abasajja basiru naye bambi abasajja abo bwe boogera n'obwo buntu eya pusi nono ayina omutwe ogumulinga omugaati oyo omubbi ennyo ogumulinga bulo mumulowooza nti mwogedde ne Museveni. Ate bagezi ekifu kyabwe bamala okiyiiya ne bakitwala mu mawulire gonna ne kifuluma. Kakati gwe bateze n'olowooza nti oyo okolagana bantu baki batuufu naye ekintu kyavudde kubo. Why did you kati nze wemba kubira nti I sit down and analyze how does the constitution talk about presidential elections? What does it say? Mu abantu babulijjo temukimanyi ne balooya tebakimanyi. Mpulira. Nti constitution yayogera etya ku kulonda kwa president. One, yagamba nti luvannyuma lwa myaka emeka 5 wanaabangawo okuzza endagaano y'obukulembeze obujja. Pulezidenti wa Uganda okusira mu constitution tekukyusibwa. Abantu baffe bamala obbalimba gwe nolowooza nti abo abaana bali authoritative ozzi babbi bagenda bafuga amawulire gonna ne bagasiriwaza ne radio station ne bazisiriwaza kuba bazikontrolinga bategeera nti baavu. Kakati gwe Mafia takuwa budde bubuuza how does this work. Mafia takukkiriza kuteesa how does this work. Kati constitution yayogera ki ku kulonda kwa president. Kankubuuze mwami Mirundi. Boyita abaana abo bo bajjawo authority etandika okulagira buli omu. Anti bo beefuula authoritative. Are they connected to State House? Bayina ekibinja kyabwe kyababbi. Bayina Mafia ganga y'amaanyi nnyo. Etuulawa. Era kati ku lwange split nze ntuttu. The moderates are saying mwakoze kyabusiru ogenda okujja Mirundi ku TV. In fact there was effort nti nzireyo neŋŋaana. Ne programu yetu zirina gibadde kunagaanyi. Nga ba moderates bagamba buno obuyaayo buno kano. Walu twetwe pusi kafana ne pusi katunule pusi kaleba ne pusi kalinga pusi kalina obutubu kajagaladde bwe buti ako kafere kabi nnyo. Mpulira. Banne bwako bababuuzizza nti mulumba Mirundi ku maradio ne TV mugaggale mumanye ate nze nga nkimanyi njagala nnyo bazigale buli banaagenda buyonna njagigala njagala abantu batumbiire balyoke babukwatire wano olebe buwoteri obwako omuliro. It is they are embarking on a self-destruction mission. First of all, you are thieves. Secondly, you are hated.
the third, you have put up structures like hotels to confront mmwe nti mulumbenzi muvuddeyo n'ekibaluwa kyammwe kaliisa akireete tukisome muhandizi mwali tumwebaze mwali mwenda mwali Diana mwali kakati mmwe mumwafudde kubanga kumwenna tekuli nsigo eyagala kumwenna nga bwe mwalabise mu kifaananyi mukakanizi nga nakubye mukakanizi weewuunya mukuba ku ttaka nali musonyi wali omuvuddeko mulwadde nali nje mukuba afe ninje kuba mukakanizi afe ne bantuukirira musonyi we kakati we bano eyo gurupu yabwe eyababbi togisobola. They can sit in 3 meetings ne boogerera olunaku lulamba strategizing over the problem. Kakati baatulansi ne babala say for Museveni organizes elections now under COVID. What happens? Nti ekisooka tewajja kubeerawo national task force. Singa Museveni mu mbeera ya COVID yenaaga nti akalulu katambule tewajja kubeerawo abamunoonyeza akalulu tebaliiwo mpulira tewajja kubeerawo nkuŋŋaana mwe babbira nti laleemu nalweso naleeta n'obumotoka bwe ne badde n'abantu babawo 15,000 ab'opposition batuule Museveni bamulage mpulira tebajja kuzibba bwe baatunuliranga ebya COVID ebigenda kubeerawo mwaka akaseera anti bo bamanyi these are lawyers. Mafia erina best lawyers in Uganda. The highly educated people. I see. Kakati yo Mafia yatunulira constitution ya Uganda. Constitution ya Uganda tekkiriza kuongezayo kwa president. Nti president ekisaanyi wegiba myaka 5 come what may. Kakati president bw'abata talonze obuyinza bwa speaker n'abukuuma. Naye speaker teyaweebwa ddirwa abukomyawo. Ayinza obba kulungula emeka. 5 ng'akyabukuuma. Nababuuza nti okujjako ng'oli musiru toyina magezi. Ogamba otya nti Museveni asobola okutalako obwa pulezidenti n'abwa sipiika bwabulemera. Nakozesa ekigambo kutalaka nembaga nti abasiraamu ffe bakristians bwe tutuulira abasiraamu tulowooza nti maligi yaabwe ennyangu tyokera ku makya n'otalako omukazi nembuuza sheeke n'aŋŋamba nti omukazi gwe watalaka bw'oba oyagala akomewo ayinza n'okumala okufumbirwako emyaka 2. Kakati yamuwasiza kutte ekitegeeza nti ettalaka ligumya nnyo obufumbo. You can only kutalaka muntu when you don't think to reunite again. Kankutegere bulungi Mzee Mirundi. Kakati bano abaleeta proposal mb'okulonda kuleme kubeerawo bakozesebwa Mafia. Yes, Mafia ye bakozesa yali eteyagala kulonda. Nga bano abaana bakitegedde Mafia ekitegedde bano abaana bakitegedde bwe mufuna okulonda okuli mu mbeera eno tetulina tuba ssente tewaliwe bagenda kubbira ssente mpulira ez'omulaale ez'okusiiga ebifaananyi by'abantu abataliiyo ez'okuleeta ebibinja ewa pulezidenti mane tezigenda kubeerayo. Kakati bone babala ahead ne baleeta bino ebisiru ebyomupaala you were member of parliament you have not even analyzed the law. Are you trying to tell me olowooza bo tebasobola kubanga bakyereeteranga bo mu mutima gwabwe because kakati gugenda okwogera yonna ne kwetwola entwe zaako buli obusajja nga busazeeko twayogedde ne mwenda twayogedde ne gundi tebalina amagezi abo bakubye omuntu omu abo abaana bakuba omuntu omu ne baba 10 tebalina brain tebayi executed intelligence tebayina ababiri abo be basinga obusiru te mu gurupu yaabwe abo ababiri bagenze ne beetonda we didn't know we underestimate temuyina amagezi ate mmwe ntwe ya pusi nona ayina omutwe ogumulinga omugaati buli dderi yonna gye mulimu njagikuba bali abasajja abakulu n'abasonyiye naye bavubuka mmwe mu buli dderi gye mulimu njajjabya muvuka gwe nja kwabya muvuka gwe ajja kudduka muvuka gwe buwoteri bwe bajja bwosha muvuka gwe bajja bomutwe ogwo bagwase nga nyoka ayina nyoko agenda akufungula akulumike obubbi bukuveemu twalidda mukumanyira mulenzi gwe okiddangamu mulenzi gwe nomanyira obuwoteri bwe bukwata omuliro dirukyeza amaanyi ennyenyeezi zibateeka ku tenta okusa okuwulira nga kibatuddemu obusujja akasajja akona kano bubbi nnyo. We are like Mayombo. Mayombo was not a thief like you. Mayombo was not a con man. I see. Mayombo was not stupid like you. I see. You were stupid, foolish, you were idiots. I see. Mayombo si bwe yali. Mpulira. Kakati buno obusajja bugende ne bweyambisa eby'obusiro. Nkugambye nti first of all, anybody who talks about
extending elections, presidential elections, he is ignorant of the law. The law says the presidential elections, if not held, the president whose term has expired hands over power to the speaker. Can Museveni do this? I don't know. Simanyi oba asobola okikola. Kakati, the only people who can extend their term office is parliament. And under emergency for 6 months. Nga waliwo ekyamangu ekiguddewo. This is why nkugamba ndabye ne Besigye ng'akyogera akitegedde kati. Museveni yategeera the moment you go to parliament to seek emergency powers, ababaka ba parliament oba abataagala kulonda oba obaguliddewo oluggi. Bano abaasaba nti mutuwongere emyaka 2 nga batidde nnyo. Amawanga kyegakoze nti president ensi zonna okulwanyisa COVID-19 zibadde zigenda mu parliament zisabayo emergency powers. Ye Museveni kye yakola kye nabaga nti Kalugire oyo omwana mugezi nnyo. Kalugire mugezi nnyo. Kalugire ye kye yakola yawa Museveni alternative. Don't go to parliament to seek their permission to declare emergency powers. Why? Parliament eno erookaluuka buli kaseera esaba ssente. Buli kintu kya Museveni osabirako ssente. Baagala ekikumi these are political prostitutes. Nankabira buli kaseera ayagala ssente, muzeeyo otuwaayo ki, muzeeyo otuwaayo ki. Kakati president n'asala amagezi nti he did not go to parliament to seek emergency powers. What did he do? He used the Public Health Act okukoleramu bino byakola ebirwanyisa COVID. Yes. Buli muntu yenna kati nga Pastor Yiga bamusibira ki? Pastor Yiga bamusiba mu kuyamba ku kusaasaanya bulwadde bwe musango gwe bamuvunaana nti yayimira mu kyaki n'aga nti akawuka tekaliyo kati aba akaleetera okusaasaana amangu. Yes. Kati Museveni yagenda mu ki? Kuba yakitegeera nti ababaka ba palamenti bano tebajja kumukkiriza kuleeta tough measures za kusiba bantu lock-ups kubakola ki? Kati ye Museveni ono lawyer amanyi amateeka Kalugire, that smart man Kalugire. Kakati ye Museveni nalaga mu ki? After 6 months, the president would go to parliament to ask parliament to extend the emergency. Museveni did not go there. Kakati ne wajja obeerawo crisis emu. Parliament bwe bateriiwo tebajja kuyisa ssente nga bwe baagala bazibbe. Ekyo nekyo abantu babulijjo tebakimanyi. Kadaga n'agamba sijja kuggala palamenti, temujja kubba ssente nga mulowooza nti palamenti yali dissolved. Nti muzeegabire nga palamenti teriiwo ne basigala nga bateesa. Ekisibisizza omuwala ono ekigenda omuteekesa mu kkomera ye teyabala. Aliwa ono omuwala ono ali mu COVID ye teyabala ku luno teyabala. Buno bukwago buno buvubuka tebumanyi. They don't know analysis tebuyina ntwe yako yokka ne kadduka nayo n'obutwe ono n'asunza omutwe gwe bw'ati n'alalika omutwe n'alowooza bwakitalo yeepanka ku nze. Kaakati parliament government ekola ensobi egenda mu parliament ejjayo ssente gundi enyongereza. That money from parliament must be accounted for and audited by the auditor general. Zino auditor general inokutunulamu zaalagawa zaakola ki mwazinonerayo ki? Museveni najja akola ekintu ekirala era tebakitegeera. Museveni yabasalira amagezi yategeera nti bannankabira bajja musaba ssente. What he did teyagenda mu parliament kusabayo emergency powers. Wabuli myezi 6 babuli yaligenzeyo n'abaga nti njagala obudde ngera bamusaba ssente tuwongere. Kati ye yayitira mu public health. Bino byonna byowulira biri mu public health byakola. Kakati bano ne bakitegeera tebamubbye ssente ku parliament negamba nti bo bano ababbi kyali kibayamba ti in absence of parliament sente zonna ezavudde mu parliament tezibeera accounted for.
ejo situation yababbi baali bagigoba parliament lwaki tegenda ne baagala n'okuteekamu omuntu bamuwe miliyoni 3 ayingire parliament bagaye nti mulimu parliament egalibwewo nga yabuuka waggulu bano ababbi kano kalina obutuufu kyagaladde omulimu gwako kugenda n'omwana eyabuuka waggulu erimu ne yeesuula eno wansi nga kibalo kya byanfuna kakula kati kalinga epusi era pulogulaamu eno ngenda kuteeka nga pusi wano enjagala mukati ekifaananyi nga pusi eri wano kuba akasajja kafaanana pusi yennyini nakatundi kenyini pusi yennyini kalina kati kambala kataddeko kakweka obuto nagambye kaliisa nti kufembi n'oyo toolako omu eyo embwa nange nako kanfuge banange nga tufukiddwa nga tujogeddwa emisege n'embwa n'emmese n'amakonkome kakati nkugamba pawa agijjawa amaanyi ago gonna agajjawa bubalimba mbwa ezo mbwa zennyini mbwa za mugagga n'embwa y'omugagga embwa ya kabaka nayo tulya nayo ku mmere embwa ya kabaka tulya nayo ku mmere zino mbwa zikola mu lubiri obwo bwana bulezi temuli bwekereka bwekatirika waliwo oyo ayina omutwe gwe nga n'akatale kaliko wagula kakabirira n'ogula akatale akafu n'osula gavumenti printers n'okola oyo omwana alifiira mu kkomera mu kihome bajja muteeka mu kihome bamuteeke ku kizinga okuliggoonya ng'emmere bagimuweereza mu helikopita gurupu y'abo abaana tujja kubateekayo buhoteeri bwonna babutunda dda bugenze mu Uganda hotel bona abasuubiza boto banaagenda omutwe ogwo ate banaakola ki ani abaagala are they popular who knows them and they are provoking society and we continue exposing them kakati nkugamba nti bano baali baagala nnyo parliament kadaga n'agiremezaawo kakati all of the monies that have come from parliament must be accounted for zonna mulina okulagawo weziwe kakati president najja akola ekintu ekirala nakyo tebaakitegeera akakiiko k'akatongole is a presidential initiative is not audited katongole ki kana katongo akakiiko k'Emmanuel Katongole is not audited tekatunulwamuko money that has not come from parliament is not audited by kano kakiiko ka president kambaga tekali mu mateeka ga parliament kana akakiiko sente zemuwaayo bo be bazeekolerako accountability kakati Museveni n'abatega ekitimba ye kyeyakoze yataddewo audit kwezo sente bonga tebamanyi nti ddala COVID-19 isolation centers mulimu abantu bameka ddala sente zino zigenda ekitabanyi oyo omuwala Diana yajoga lukwago Diana this is back time obujozi bubeerako we bukoma obujozi bujja kuyita wakati wa nika ng'olinga omukazi ow'ekikulukuto obujozi obwo bwe mujoga abantu nganze bwe munneerezeemu ennyo ekisigalidde omukutta munne abo abaana omukutta munne yajoga lukwago n'amufulumya yatuulewo mpulira n'omutwe gwako kano kalamuke omanyi kano kalamuke sincere bufamily egazi wammwe mwali baavu gwe tojja kusigaza kantu nakamu mulenzi gwe nkubuulira abantu bajja babakuttere mu hoteeri babooki bw'otakakkaneko mulenzi gwe bw'otakakkaneko nyikola ekitaawo okubuulirira bw'otakakkaneko tumwebaze bw'otakakkaneko genda nnyo kakukunamye akole egundi abagantu bayita kulumika eddala obubbi babulumika bakuva nnyuma genda nnyo kukuname obubbi babulumike naye bwona ogenda obbanga ojoga abantu notabaala nze bwekyamutabaala mwatabaala gwe mutasobola lumbe tujja kuttingana abakozi ba kofini baga bongereko mukiddemu kakati nkubuulira nedda obusajja buno bulina okukubwa ennyo ennyo katubusekule mu kino tubusekule obusajja buno bukakkaneko tulabe ate kaliisa bwajja afuga wano puroguramu yange oba agifuga era amazima gali nti kiri nti mbadde njagala tuweeko ku nteekateeka z'okuteekawo studio eyo kakati tusonga ekyo kitegedde nkitegedde nti bo balowooza nti sente za Museveni bagenda zibba eza covid ezaani ye yateekawo the security team etunula mu woteeri ne wabadde abanye babatwala mu kalantiini kyobula nti ono omusiru omuwumba tuutu omufungulandiga alowooza nti nze nabuulidde pulezidenti era mu bintu byabwe mbeewuunya you see they are stupid they are fools why do you think that the president, the whole president of Uganda relies on Mirundi's programs? I see. Intelligence eba yalagawa
Where is M.i.S.O? You say where is military intelligence? Internal security. Abasajja bakugambye mu katambi akakasaculatinga nti president twadde tumulimba nga ripoti zezijja nakalema ne nalweyiso bazidokitalinga wakawulidde nti naye kaakati Museveni abitegedde. You should be charged with treason. I see. Mudira muti obutambi bambega bwe bakoze. Then this exonerates Kaka. I see. It exonerates Kaka. Nti Kaka si yalemeddwa. Naye bano Kaka byaleeta. Owa military intelligence nakalema ne nalweyiso babituulako ne babituusa. One day you are not serving Museveni. You are serving this country. One day you face reasonable charges. Ebintu ebireetebwa nga intelligence waliwo webibulira okulema okutuuka ku mukulu. Nti naye kati Mirundi the biggest whistleblower. Tewabawulidde nga boogera. I got some information that even yesterday abantu badde bakulinze ku TV nga n'abakulu mwebali okulaba show yo. Yes, banoonyeza ne ngana. Why is it that abantu balina kusooka kulaba TV bafune ku information talina bayamba ko wano? Ebadde boogere bye batasobola kwogera. Empapula zonna baazi ewange nkowa mulenzi gwe yasooka n'ajjako pulogulaamu zange. Yekwe mulenzi gwe bw'otanveeko eyakuloga nkutte. Mulenzi gwe bw'olina kitaawo n'ennyoko. Tumwebaze ng'olina kitaawo n'ennyoko. Mpumula mpowa tojja kukuza abaana bo nze nina emyaka 6 abange bakulu. Tumwebaze tojja kukuza abaana bo neesonyiwana obutobe kajagaladde wemu nga byenkogoloza. Kapa eyina okubeera nga wano nga njogera. Abantu balaba akasajja ako bwe kafaanana eppusi. Bwe kafaanana eppusi. Kakati okitegedde nti Museveni secretly ataddewo okubanga banoonyereza mu COVID results ze yajjeeyo yatulaze nti mbutuufu tulina abandiira munda. Kati n'omuwala n'obujozi bwe n'obusirusiru bwe yalowooza mbuze mbaloopa. No, the president has found out tiimu emu yalaga Mityana, endala n'eraga Masaka, endala n'eraga Busoga, endala n'eraga Enkulu. Ne batambula mu isolation centers. Museveni has created a unity, a trusted unity. Bano gye batamanyi. Gye batalinamu mukono. Ne bakaka tagimanyi nani tagimanyi. No. Ne bako bye. Era nze nalowoozeza nti bwe bagenze wa president bulijjo bayikayaniya byuma ebibaketta. Ebyuma ebibaketta nga tebabyumubuuzizza. Aboogeza enkya n'eggulu. Era miitingi yaabwe y'eggulu kyokola abasajja bano abakulu nabaddiddemu. Mafia gange erimu walutwetwe pusi kafaanane pusi katunule pusi bana akasajja mukatunule katunula katulaba pusi sitamye nje giteeka wa no ayina omuntu okumulinga omugaati oyo omubbi ennyo omubbi awunya omusuma omulira kushinduka oyo omwana mubbi omwana oyo awunya mubbi ne bomusanga muri futi n'ogivaamu ebe ewunya obubbi enuko obusuma Nava muri futi enuko obusuma kambuze batudde ne lunaku lw'eggulu mu meeting yaabwe ne bababuuza mmwe omusajja gwe muzanyirako mumanyi. Everybody have created one trouble for us. Everybody is asking, even the president had to be deceived. Aliwa ne babakubira ne babagamba police tell us oba anajja oba tajje. Kati kambalageko atejja kuddayo eyo program tejja kuddayo tejja kudda ku TV tejja kuddako njagala nkulageko tubadde bamukwana nnyo ne kaliisa naye yampembukidde ku busembayo nti nze nteeka omukono you deferred on principle. Ate ekyanyiizizza kuŋŋamba nti bo be bangobye ekyo ekibakubya. You would say as gentle way to you. He had the courtesy of calling me. We sat in the meeting. I told them, why don't I join the case? Mukakanizito mwebazani baba wabi bagala 10 billion. Why don't I put the 10 billion aside? Nembulia kalisa 10 billion yezo manyi wezavudde nemubulira basonda 10 billion nga bava mu bantu bangulirire 10 billion ngendo kizuula nga abazireeta baliko bannaabwe mbo bajje bazikime wange nalinja batta nembulia ba alaizi bange mu maje diru n'enjigoba baba aliswadde twali tubeetegekedde nga tumanyi bwe bavudde mbo bajje wange baziko mwali mwefu you were dead. I see. We were going to finish all of you. I see. Because we had the prayer knowledge that you were coming. Kakati they are stuck with the 10 billion.
ezino kugula baveeko ezino kungula zino kuzibwayo kuba mission yakoze eki yawedde kakati bakuguza ate bazino kuno obuvubuka bwagala kubba 10 billion. That's why I told Kalisa I'm not hearing the 10 billion in my ears for the first time. This group is stuck with the 10 billion. Buno bumwenda buno kano kantu yepusi walutwetwe nono munno mubbi ennyo baali bategesa ate nga bakolaganye ne tiimu endala mbu ssente bazikime wange nga mwali temuvaayo ate mu nyumba yange temwali sanzemu kintu ekimujadde naye baali bagunza amasasi katuusa zennyini sayirensa temwali vuddewo n'omu eyabatumye eyabatuma twali tujja balekerawo abantu basatu boogere eyabatumye mwali muwidde naye after weighing this situation nemanya ne risk yentadde mu family yange naki we decided to reject the money. I see 10 billion rejecting kakati bana abaana ze baagala okubba ku bannaabwe akembuuza kati bazitwala batye wa Kalisa yazikuleete oluvannyuma kakati 10 billion ezo baagala obbagamba nti mubadde mwagala ki mubadde mwagala kuteminga mirundi gundi kati temu ffe tweyambisizza Kalisa Kalisa namutegenda otemi gwe kasajja gwe buvuka mbwa mbasinza amagezi akasajja mukawana tekayina magezi nakankabuli first family we are agents of the family kati akasajja ako bekaba kalwala ekidduka n'ekyomunyindo nga kadduka nabuddukanya ebigambo if this fool idiot implicates member of the first family zobo butepu mbutereka nembu editing tudenga mukyali mu power we are slaves these are masters how much money do we eat ngamba wulira ne concentrate picture do you think that idiot will protect you? I don't know oyo mpulira mwe mu family mu ne mutrusting obuvubuka buno buumba tutu buno obufekete akafekete ako laba kabyogera kati nga mukyali mu power n'eki kyekiridira nga muvudde mu power kana akafekete kano akayina n'entwe yaako koogera ebyama bya family byonna n'entwe yaako nekazunga nekava e Rwanda nekazunga nekaddeeno nekazunga nekaddeeno tekayina magezi kakati nze byonna mba mbitege bwabadde bwagala kubba 10 billion bwe babadde mu meeting yabwe they agreed the 10 billion must go back to the people who contributed. Era okumanya banaku nnyo baavu 10 billion was contributed by about 10 people. Ate eyazitereka ne bamugamba abongerereko waliwo yaleeta ebitaano waliwo yaleeta ebisatu waliwo yaleeta olukaaga buli omu n'asondayo ate bwe mba naalya ssente sirya kuba mu katale kubanga ab'omu katale mu wiro bajja genda babasabe ssente omuomu oswale ate tuleese amata anti batugambye tukuŋŋanyiza mirundi ssente kati ezo ssente za mwaka nze sizirya nze ssente ndi za muntu ki sigaza avudde mu muntu omu n'azevaamu ate nga waliwo aswaza ennyo yawaayo ebiriyoni 3 nangeno omuntu no yeyawadde ebiriyoni 3 nga taliikako kake nemanya eno ddiiro bagala naye mwalimu wedde never do it again. You were surrounded. There are times when you don't know that you were surrounded. You were surrounded. If you reached that level, if you had arrived, you wouldn't even have arrived. Bali balina bakubira mukubo motoka yefuule mwali muwedde nga nabo bakubiyite mbategera ewange temwali tuuse njagala okutegeera muzeeyi Mirundi all that is being done basobola okufeera Museveni ku diiru endala zibaddukanyizamu kati Museveni wabakubidde wali wamu nkugamba nti bano ba Mafia bennyini be baleetanga abantu bagambe nti akalulu keeyongereyo kakati tuli mu mbeera ya covid tetulina ssente omanyi yabiŋŋambye oyo nno wamunda ntweye pusi n'entweye nono alina omutwe ogumulinga olubajjo lwa ffene kakati nga bebaleeta ebintu ekitalo nnyo toyina koolina gwe toyina koolina bubbi bwokka n'amagezi toyina temulina amagezi mwe baana tweyambise bano aba East Africa bajje n'ababaka mu palamenti kakati nakwezo gomanyi kyebakola president naye ekyo sijja kyogera tulikifuna olunaku olulala njagala kunkubira ttooki mu byobululu bino ebirera this scientific election mirundi tutuuse wano tewali ali prepared nakyo scientific election yetusobedde anti nkubuulira scientific road map oyo gundi yagudde ani oyo Bobi Wine ye yawedde yeeralise
atya Bobi Wine akyali nga w'amaanyi nti mbatunulidde omanyize kakati gundi mukwano gwange ono akulya jemu basalirwa abumeti basalirwa several times basalirwa si musajja mubi naye abuhadi basalirwa saying that the laws that this election okukolebwa mu mbeera eno the laws you will be charged babatwale mu kooti ndi mujja kubeera charged basalirwa yenyini participated in a fake election ne bamudisqualifying can we rely on his legal knowledge nga ye kenyini akaluwa akake akali ak'ekifere ekifukali kafu era ne bamugjayo yes if I was point ye bamisi olumu nze mbakolera ssente olw'amagezi gange nga tebamanyi one electoral commission eya Uganda tuyina ennyonyi ababbi ze baleeta bazikyatalinga Uganda Airlines abasajja ba electoral commission mwali bawadde ennyonyi ne bagenda Mali ne balaba ab'Emali akalulu ka COVID bakategeka batya because the constitution of Mali is the constitution of Uganda as far as the presidential elections are concerned nabo okulonda kw'Emali okwobwa president tekweyongerayo so therefore could not change the constitution the only found means of having that election amid COVID ayagala kuŋŋamba nti okuwabula kwa kanso basalirwa tekuholdinga woto olw'okuba nti naye yali mu kyekifere ekyo tukikukkiriza ku kintu kimu nti omukazi omuzaalisa asobola okufiira omwana nga azaala tetumugaba mu ddwaliro naye gwe erigo maani eyagenda mu kalulu n'owangula n'ozina amazina n'otuulako ne mu palamenti kooti n'erulinga nga iwe looya nti eki kyogendamu kyali fake tukutrustinga tutya ofaanana ng'ono omusajja eyawasa musajja munne n'amala ennaku nnya nga tannamutegeera najja natugamba nti nade sitategeera nti ono musajja kubanga abo babasalirwa mu kifo ky'okonfrontinga situation nti ffe kati nga nze mirundi nga nagenze mu opposition you don't know why nze I allowed my son kugenda mu opposition sokoleka abantu bagamba mirundi engeri gye bakubyemu lwaki tugenda mu opposition tewali opposition eno government extension kakati nze nkugamba nti omwana wange oyo natuula wansi nali muganya eyo nentuula wansi ng'alina ensonga ze nalimu ekubonyaabonyeza nnyo tolina kyogifunyemu biki naye nze nkimanyi nti oyo mutabani wange ali kulemberako opposition why alina omutima ogwange ogutagulwa as the Bibles will leave the opposition mine will remain there I see I'm telling you